gye bivuddeko mu kivulu ekyataakulaba kunyooma Ssaalongo Dani Mugulayo omu ku abo abaasiimibwa olw'ebirungi byakoledde ekisaawe kino eky'okuyimba okuviira ddala mu mwaka ogwa 1968 lwe yafulumya olutambi olwasookera ddala okwali ennyimba okuli enkomerero ate era kw'ossa omulogo n'omusezi. Ebiseera ebyo zaafulumanga nnyimba bbiri kubanga byali biseera bya mayinja. Era ojja kgenda olaba nga bwe tugenda okulaba mu maaso awo ng'olaba ennyimba zabanga bbiri ate nga nnyimpi nga si mpanvu nga bw'olaba zino abagagga bantumya ebiseera ebyo zabanga nnyimba nnyimpi. So okuva 1968 n'okutuusa kati Ssaalongo Dani Mugula akyasanyusa bannayuganda. Abadde musajja muwanguzi okuviira ddala eri myaka gyedda paka kati akyawangula era akyasiimibwa. So ku kivulu ekyataakulaba yasobola okubanga asiimibwa n'emmotoka empya ku kapyata. Ekitongole ekya Uganda Communications Commission UCC ekikulibwa Honorable Nyombi Tembo bamusiima ye n'omukyala Adija Namale gwe bali mu kuzimbira ennyumba. Ye Ssaalongo Dani Mugula bamusiima n'emmotoka of course bannafa ba Airtel gye baawaayo. So yasiima nnyo musajja wattu n'atuuka n'okugamba nti no mpulira n'amaziga gaagala kumpitamu olw'ekirabo ekyali kimuweereddwa. Kakati olunaku lw'eggulo omukulu Juma Balunywa owa Balunywa Promotions beesitudde Bukolokolo yawolekeddwako omuzeeyi Celeste Kasule ne batwalayo emmotoka eyo ewa Ssaalongo Dani Mugula. Bamuzaze talinawo musajja wattu baagezezaawo munoonya ku simu nga tebamufuna paka agenda okutuuka nga abagenyi baatuuse dda yeeroza adde yegendedde na mu nnimiro musajja wattu naye emmotoka baagimukwasizza era yennyini n'agivuga kugamba akole road testing alabe ekyuma kyange kitambula kitya. Musajja akuze ali myaka 8 naye si bw'omulaba nga amaanyi akyagalina musajja akyali muggumivu. Okakkala emmotoka n'agivugamu n'agenda mu tawuni ye Kanoni. Abantu ne basanyuka ne bagamba nti yes kyekyo naye singa ddala obukulu emmotoka yagifunye. In fact nga bwe nkugambye nti musajja muwanguzi kuba wano bamusuubiza amafuta ga mwaka mulamba emmotoka ogikola service mwaka mulamba. Kakati waliwo era omwami eyamusuubizza era okumuwaayo amafuta mu bitundu byeye Gomba muzeeyi gyawangalya. Kale katusooke tulabe embeera wali nga yeebaza olw'okufuna ekirabo ekyo ate era kossa n'emmotoka ng'emukwasibwa ate era nga naye agivugamu. Kati no bakubiddeko ku ntandikwa nga bwebeera nsooka okwebaza era olandabaza ate kubanga ate mpulira njagala kukaaba nga tuli musana naye munsaasire kubanga ekitutuuseeko oba ekintuuseeko mpulira nga oba nkinyonyola entya naye buli omu akitwale nga bwakirowoozezza naye nga nze mpulira wano kati kirala ate kati njagadde neebaze bannange kanneebaze omukulembeze wa ICC omukulembeze w'empuliziganya kubanga yakoze ebintu bino okulaba nga atutadde mu maaso g'abantu bonna atutadde ku mutindo ogw'enjawulo atuleese mu bantu ab'omulembe guno kubanga ffe twayimba dda ku mulembe oguwedde naye ate ne tuba nga nakati kuno bakyatulaba kuwono bannange oli wakaawo bannange tusooka tugire otuulayo wano tusooka tukirire amafuta bataddemu olutanka yiyo kwe tubadde tuzanyira tubadde tuzanyira ku fulu tanka. Omukulu ng'akwasibwa ekintu kye
Kasobola. Bikyakulemye okutegeera. Tinyemye okutegeera. Sikulimu. Katonda nno. Katonda akolera w'ayagalira. Mazima gennyini. Sikulimu. Kuba tomanyi kyojja kuba nkeera. Nga nvuganye bakusemera. Nze neebaza UCC neebaza Mwami Nnyombi Ttembo olw'ekirowoozo kino kubanga bannange si byangu munnange. Saalongo Dani Mugula mulabye nga yeekwatidde mu nkata ng'alina omukulu Juma Balunywa nga banyumyamu. So mukulu Nnyombi Ttembo tukwebaza olw'okuba nti nno watuukiriza okweyamako. Saalongo Dani Mugula abadde nga muwanguzi nga bwe mbagambye. Mu mwaka gwa 1978 yaweebwako ekirabo eky'omuyimbi asinze okuba n'empisa mu myaka 2000 egiyise. Kati okuva 1978 paka kati simanyi ani akyasinze empisa. Naye ne mu mwaka gwa 1974 eggulire erya munno lyafulumya ennaku z'omwezi zaali 27 omwezi ogw'omwenda 1974. Eggulire nga ligamba nti Mugula yafunye akavu. Kandi some tegende omusajja kuva dda, musajja muwanguzi. Mwami Ali Mbazira General Manager wa East Stroke West ne wa Mara Growers Cooperative Union Eggula yakwasizza omuyimbi wa Uganda omwatiikirivu mu kuyiiya Dani Mugula akavangata kanusu wazinda balukumi. Nusu lukumi lulambirira. Zaali sente nnyingi ebiseera ebyo. Nga kyekirabo kyeyamuwadde olw'okumwebaza okuyiiya oluyimba lw'obwegassi. Omukolo guno gwawadde mu ofiisi ya Mwami Mbazira mu Kampala era bwe yabadde nga mukwasa ensimbi ezo, Mwami Mbazira ategeezezza Mugula nti amuwadde ensimbi ezo ng'ekirabo olw'omulimu omunene gwe yakola bwe yayiiya oluyimba olutumbula obwegassi. Mwami Mbazira yayongedde nagira nga nsoma gundi yaffe. Mwami Mbazira yeeyongedde n'agamba nti emirimu mingi nnyo abantu ba Uganda mwe bayinza okuyita okukulaakulanya eggwanga lyabwe n'okulyagala, kyokka n'ogwo Mwami Mugula gwe yakola okuyiiya oluyimba olwo gwe gumu ku egyo egy'oku ntikko. Kwe kusaba Mwami Mugula bulijjo aleme kukoowa ng'akolera eggwanga lye, era n'akubira ne bannayuganda abaala omulanga balabire ku Mwami Mugula. Nga yakamala okwasibwa ekirabo ye Mwami Mugula yasiimye nnyo Mwami Mbazira era n'amutegeeza nti ye bw'aba ayiiya ennyimba ze aziyiya ku lwa Katonda n'eggwanga lye. Ebyo gwali mwaka gwa 1974. Oluyimba olwogerwako era lwafuluma 1974 olw'obwegassi lwafulumira mu Uganda Record Agencies Limited kubanga omwaka ogwo Dani Mugula yafulumya amayinja gaali 3 kuba kwaliko Nakirya kosa ngamba gyogenze eryo lyali jinja limu, Nalwadda stroke obwegassi, Kyusaako stroke Nankabirwa gonna gafuluma mu 1974 mu label oba record label eya Uganda Record Agencies Limited. Luyimba kyo lwamuwanguza shillings 10,000 beddu lwe bayita obwegassi, kandi kukubireko osobola okubanga oluwulira. Sekanyomiza ntuusa bange ntombode
Tenkanyumiza ntusaba ngetumbude okunyumya ku byange byendaba kati babuli omu ku nsi kunateeko kimanya kuwabula abamu abatannalabuka obalaga amakuba ag'okufunamu batemera empende z'okuyitamu anti kwe kuyingira obwegasa watali kulwa kubanga lyekkuba eryangu ery'okuyitamu gavumenti mweyitira era okukujuna ate nga naawe mwoyitira era okugisaba kyenvudde nvaayo obukukubira soke nkubiriza abangi okubeera beegasi abange tulowulire ekiseera kyatuuka dda leka kweva nti mutulo waliwo bingi ebyokukolako tulina ebingi ebyokukolako naye nno tulina ffe kwegatta era okubikola nasiwa mukange byonna byakoma kolera awamu ng'oyita mwegasi mu nsi yonna bw'olina ekifo kuba nti ekyokulwanyisa ekikulu ekyobunyonyosi. Lwe lulimba olw'obwegasi lwamuwanguza shilinsi 1000. Of course olukumi lwa 1974 lwe lwakati bw'obalabalamu ekitone ennyo kayinza okuba kaalinga kakadde ekitone ennyo wanange nzogera kuba saaliwo naye ziyinza n'okuba nga zisingawo. So Ssaalongo Dani Mugula mu 2010 era yaweebwa ekirabo mu Palm Awards ekya Lifetime Achievement Award nga bamusiima omu ku bayimbi abakoze eby'amaanyi. Uganda bwajja bwe buti mu mwaka gwa 1913 wasookera mu Buganda mu mpolampola ne bw'obuna Uganda watali kulwa mu Rwanda mw'omukaaga kankujukize ne butongoze bwe buteekisakisa kutuuka we butuuse olaba kati abange keero yingire ekiseera kyatuuka dda leka kweva nti mutulo mikwano sibatendera ku mirembe gy'edda twali beebafu ebibiina bye ŋŋamba tebinnaba muno buli kimu kyettunzi kigula kityo era omulimi n'omulunzi akabalutata nga bw'otwala ekirime era okukigula bw'otunda lumu ng'ebibyo bikoma naye omulembe gwa leero awali obwegasi olutunda ekikyo ggwe ensimbi n'ofuna ate ggwe n'olindirira amagoba ng'oli mwegasi abange keero yingire ekiseera kyatuuka dda leka kweva nti mutulo abange sibatendera guno omulembe wekutuuse gulina engeri tewali ayambwe yeemalirira okujjako kolera awamu ng'oyita mwegasi n'endege enziba nnyingi era ne zivuga n'atya okufiirwa oluusi tafuna ekikoze alima kye kimujja wabi wano Uganda wetuuse tekyaddayo nnyuma n'olwekyo ggwe bw'ogayalirira ogenda kwejjusa abange keero yingire ekiseera kyatuuka dda leka kweva nti mutulo mikwano sibatendera omuntu omwegasa abeera mwawofu ayika obukodyo omw ebyo byakola olw'okubaka bamuzimba bamuluŋŋamya labirirayo ebisimbe n'okubikuza mitendera emirungi gy'alina okukola ekkerezayo ensimbi mu ebyo byakola ebyo byonna obiyiga ng'oli mwegasi kyenvudde